Namugamba kale kankulage ekifaananyi. Ladies and gentlemen, nga ye mukazi we. Omanyi kyaliwo okwanjulira mukazi wombu ye mukazi we gwe. Mutufu ya kitulamu nagana ye. Ne bimutamirawo. Kabulaza ate kiki? The same Megan I've been. Oyi Megan ninawe gwe mbadde nkugamba mukazi wange. Bro? Naawe. No, it can't be possible. Nedda tekisoboka baaba. Tekisoboka. You're fine, I'm fine. Yes, okay, right, tugitandikiddewo. It's me, your boy VJ Joshke. We are here, sir. Kati namugamba afande munayi tutuuse. No. Inkulinde oba. Koye nti gwe ne wogende waka. Kati tutandise na gaali. Ezabano bakakole. Era nga amuyise n'afande. Kati dereva amutuusiza gy'abadde alaga kwe kumubuuza mukama wange. Inkulinde oba ngende. Koye nti genda. Hey, baby. Kati aba ayingira. Kwe kufuna essimu okuva omwagalwa na mukazi muzungu. Baby ompereza 5 go gakyoba. And thanks for loving me. Munange mbadde nja just kusiima bulungi bunakwebaza kunjagala kati dereva n'ayitamu. Nange munange baby onansonyiwa sigenda sobola kubeerawo ku birthday yo. Nina double shift kamange agansuddeko busuuzi. I can't wait. Nti kale naye nga we naakomerawo ate tujja kubeera nga tujjaganya we naakomerawo ekiro. Kati musajja mukulu ayina mukazi we omuzungu. Naye kuno tagenda sobola kubeera kati ng'asala ku kyaliwe. But you know I always win. Mwana nzize akazannyo kano tukamaliza okimanyi nawe nkubanga. I wanna chop some man. Wabula mpulira ekisima kuno njagala. Just give it. Kulabika nga ngira akasente ako. Ko yazimpe buyi kuba okimanyi bulijjo nkubana. Mugamba olaba. You take it. Esimu eno wangula ogitwale. To be this cheap. Kabulaza yogandi chipu bweti. Ndya katulabe. As you wish, bro. Kale nga bw'oyagala kati balina akazannyo kaabwe. Tebazannya. Kati bolekedde mu omwami ono batera omukuba naye ku lunaawulira ekisima nga kyesi. Temugamba sooka oswamemu n'afungiza. Of witchcraft? Owaaye kiyaye eryo ddogo kiki? Swama gwe ky'omanya ku luno ngenda kusekula. Ebyenda bikudde ku nnuuni. Kati nga batandika akazannyo. It's me, your boy VJ Joshke. Salongo. Agubala ku luno. Kati abali wannalawa ku TV. My girl love this song. Nokimanyi mukazi wange aganyaka akayimba. Everywhere. Mbutufu akayimba kangoberera. Nga ola kablaza mwana. She's the one. Really? You know, I never felt this before. Kati musajja wattu nga nnyonnyola kyaliwe. Special. Nga mugamba ekituufu siwulirangako ngeri bweti. Nagamba I think I also found her. Okimanyi nange nazudde omukazi. You mean the one this month? Kiki ow'omwezi guno oba onaatera okufuna abakazi babbanga gere. Anyway, her name is Megan. Munaye mukazi wange bamuyita Megan n'asikamu. She's a nurse. Ate nga musawo. Iye gundi ogambye ani? Omanyi omuntu kyaliwo okunnyonnyola mukazi we mbu gwe yafunye girlfriend. Naye ng'erinnya n'omulimu bifaanagana n'ebya mukazi wo. Kati nno laba omukazi wattu yatugambye bw'alina double shift ku ddwaliro. She's gorgeous. Kati ng'atandika okuwanira kyaliwo omukazi. Mukazi mulungi. Balagavu. Kardashian body. Kugamba omubiri alina guli ogwamalayo. Mukazi muzungu. Just chill, bro. Namugamba kale kankulage ekifaananyi. Ladies and gentlemen, nga ye mukazi we. Omanyi kyaliwo okwanjulira mukazi wombu ye mukazi we gwe. Mutufu ya kitulamu nagana ye. Ne bimutamirawo. Kabulaza ate kiki? The same Megan I've been. Oyi Megan ninawe gwe mbadde nkugamba mukazi wange. Bro? Naawe. No, it can't be possible. Nedda tekisoboka baaba. Tekisoboka. John, ono mwala walayi namusanga ku ddwaliro. Olaba Tone, ono mukyali wange. Mukazi wange mukwegamba musawo. Gundi. Tumaze emyezi 6 n'oyo omukazi. Kyaliwo akwanjulira mukazi wo nti ye mukazi we.
okola ki? Months and you want to propose to a lady? Why? Myezi mukaaga oyagala proposing mbwaku omufumbi omuwase? Come on, bro. Mwana weberere mukabulaza. 6 months and you want to propose? Myezi mukaaga Babe, oyagala kukola proposal. you have stolen someone from me before. Namwana ekyali wange okimanyi wali onzibyeko omukazi. Is it a joke? Kiki oli mu kusaaga oba? Soka ombuulire. Let's do this. Katukole bwe tuti. Let's test her. Let me call her right now. Omanyi kamuyite Right? ajje. Let me call her to come. I know. I believe she is. Kati ye ali sure omukazi oli tamuyiwangayo. A surprise to die for. Giyite deadly surprise. Ali ye Tode mu firimu eno etandise olunaku olwaleero. Max Noya ye Megani mwana muwala oyo omuzungu. Namagembe Shina ye Aliya. Bro, just relax. So nga ate Sempa Marvin ajja kuzanyira nga bbire omwana mulenzi ono. Kati ng'akubira mukazi. Fadil Mahadi ye director, executive director. So nga ate ye National Skies be bakola olugero. That's sweet. I was thinking about you too. Kati ono ng'akubira omukazi simu ng'amugamba njagala ojje. Why? Lwaki? That's surprising. No, just nina ka surprise ko munange. For you, I'm always available. Omanya bayo okwewanira mu maaso gukyuka nga mukazi wo gukyali gunenga gusinika businisi mannyo. So you're coming right now, right? Bebe kyogamba ojja kati. I'm gonna come. I'm coming. Butuufu kale kanzije kati kanzije. Kyokka ate oli yamugambye mbuna ayina zi night shift newankubadde nga leero birthday ye tagenda kusobola kubeerawo. Naye ate kyaliiwo omulala ye waakubye essimu bamulaze tebasobola kuba bize ku lulwe. It's messy, right? Ati ali eno ne mukwano gwe Aliya. It's just a giant for real. But it's fun though. I guess. Baaba. But remember, like I'm really putting my trust. Aba munaye nkwesize. Nkwesize mu nsonga kati balina ensonga zaabwe. Oza z'abakyala. 3 times. Omukazi oyo mukubidde emirundi esatu. Need to do that. N'agaana. Let me call her again. No. Kamukubire oba gundidde ka tokuba. Realize that we're playing on her. Ajalooza tumuzanyira ku mutwe. That maybe we're planning onto something. Butuufu ayinza n'okulowooza tulina kye butupulaninga. Sure. Ne okakasa agenda kujja. She is coming. Ajja kati. Musajja mukulu n'asooka yeetawulamuko n'atambulamu. Mbutuufu nga kimususseeko. Omukazi gw'oyagala okuzaama tewalwa tebwagenda na wala nnyo. Saawa ze zaali zaawala. Omukazi yewuuyo Megan atuuse. How are you? Mwadde haga. Look at you. Nangiraba omunyiriro. Senkulu yajja abakubira mu ngalo. Bebe. Kiki oli weewunyisiza leka. Double shift? Kiki kati oli ku shift wano oli ku shift nkulaba. Tony, I can explain. Tone kanyinyonnyole. Bebe labayo. It's a prank for your birthday. Butuufu prank tobingamba. Amugambye prank ku lwa birthday yo. How do you know him? Omumanyi otya ono? Who's he? Butuufu mwemanya ddi mutya ku diiru ki? Tone. I told you I can explain. Kabulaza kankunyonyo labayo. Yajjayo mundu. Ladies and gentlemen, yamugirayo mundu onaafande. Prank for your birthday. Gundi eno prank just leero birthday yo. Tusazeewo kikola bwe tuti. Mbo. Bazipulaninze kunaaba kwekazi oba bya ddala. And now? Yagamba nzijeko abakazi babiri kati oli ku ono. Nedda baba tekigenda kukola. Labayo bebe mukazi akwagala. He loves you. Blaza omukazi. You pulling up his... Gundi ontonesa pistonze kyaliwo. Listen to your lady. She loves... Mutuufu soko muwulirize kyagamba kituufu. Namutunuza mwema nagamba gwe. It was just a Butuufu nonyendako. Tone. Bambi tokikola. Banange mukanyola gano ya mukube. Sas. Akubye kyaliwe sas.
ensonga z'omukazi Die for you. baby leka gundi nkirabye manyi kyekikola labayo bambi nkwagala nedda ono gw'oyagala afudde takyenyinya mugamba bambi Can you check my phone? osobola okukebera essimu yange bwe tolina kyoŋŋamba Please check. We got you. babi bambiwuliriza essimu programu zonna ziri awo leero puranka ya birthday yo just kati baba bali wano aliya n'akuba ndayira amazima ga katonda Check. Look. labayo Let me pick kati you. nsikiriza nkwata aliya Let me pick you. kankwata aliya ojja kumanya ekituufu aliya abajja n'awulira essasi omusajja teyawuliriza naye ng'ekituufu kiri nti aliya abadde ajja ne keeki wansi akubye mukazi we essasi asoose kuba kyaliwe bwete essimu nejjeeyitamu bifo nga tonanyiga weetaaga okuteekinga akadde nga tonasala musango weetaaga okusooka okuwuliriza wuliriza ogwakawala nga towuliriza gwakalenzi musajja mukulu teyafaayo okuwuliriza oli kati wulira I'm at the door with the cake. Should I come in? munnange ndi ku luggi Is that fireworks? ne keeki nzije keekadde agenda okukizuula nti kituufu ebadde birthday babadde bamukoze surprise mbwe badde puranka ng'obudde buyise omukazi gwabadde ayagala amukubye essasi ali mu kutaawa nekyaliwe ng'ali ku ttaka butawuliriza mugamba munaye Megan nsonyiwa mulimu mesi gy'osobola okukola mu bulamu nga togenda kugiza. The same applies to this situation. Yagwamu amaanyi ekituufu ng'amesinza apo omukazi amusa nekyaliwo amusa egyo mirambo ebiri ogwo musango okwatidde muno mu bwenzi kituufu naye togwanye kutwalira mateeka mu ngalo ekyo kikulu kubanga nawe kenyini ojja kuba weereetedde obuzibu katonda abajja bw'ati bannange ekituufu kekikuttaka ng'alaba kyaliwe bamukubye essasi yamubuuza tono okoze eki kino kumbe tone kati yasuze ne wookeera obumala biseera kati ono aba nsigaddewo abamujulizi n'akwata pisito ali yagenda okwejjukiza nga obudde Fadil Mahadi alinda Matias Yediopi nakibinge Ibra kamuvi kaffe bwe kateka genze kabateka movie wano wennyini ku channel yaffe Enganzi Jefflix Yugi kugamba ntino subscribing ojja kubozesanga wezi akabijo zokka Litsimya boy village Joshke kuzio 758833 nonya ku WhatsApp ngo WhatsApp groups zaffe ojoininge oleme kuddamu ku missinga any update okategere tusinkane mukana bakazeeko Jefflix Yugi subscribe like comment and share.